Yes, tukwaniriza natera ku mukutu gwaffe omuganzi ogumanyikiddwa nga Uganda Mukamoli amanya n'eddoboozi Peter Ntambi Kimso Rich Boya Maxud Junior webale kuba nti weekumira wano webale kuba nti otambula naffe ebbanga lyonna olunaku lwa leero nga tukyakungubagira omukulu amanyikiddwa nga Kasirye Gwanga UPDF oba Uganda People's Defence Force oba ekitongole kinnamagye ekya Uganda kivuddeyo ne kitegeeza nti tewagenda kubeera kungubaga musajja mukulu amanyikiddwa nga Kasirye Gwanga kwogata n'okuba nti mukuma ebyoto byammwe bye mukuma n'ebisigaddewo. According to General UPDF Vice Spokesman omukulu amanyikiddwa nga Deo Akik, Kasirye Gwanga ne famire ye bakiriziganyiza ne bagamba nti teri kumalumbe wantu wonna because tulina ekintu ekigenda mu maaso, that is COVID-19 crisis, kugata okwewala okuba nti basaasanya akawuka ka corona. Kino kitegeeza nti omukulu ono atajja kubeerako tewali muntu tebajja kkirizawo bantu bangi kubeera nti basembera ku lumbeerwe era bantu batono nnyo abagenda okuba nti bakungubaga. Awo bwe twogerera omulambo gwa General Kasirye Gwanga guli ku hospital ey'ekinnamagye ebombo nga gukyekenenyezebwa because recently batugamba nti omukulu ono yagenda mu intensive care nga alina ekirwadde kimulumba kibatamanyi bulungi oba kibatana bakuba nti batugamba. So n'olwekyo government kugata ne banamagye oba ekitongole kinnamagye kikyagenda maaso okuba nti kyetegerezebwa. Nno tubadde tusuubira okuba nti General engeri gy'abadde General ng'alina abantu abangi oba oliawo yali badde nga akirizibwa oba abantu be bakkirizibwa okuba nti bagendayo mu kuziika ne balaba nti basiibula omuntu waabwe akasembayo. Ne government egambye teri muntu yenna kuba nti alinnya ku lumbe lwa Kasirye Gwanga okujjako abo abatono be banaaba baselectinzeemu kugata ne gavumenti benaaba eselectinzeemu be basobola okuba nti bagenda bamuziika. Abasigaddewo balina okwerabirira until further notice. Now kino kikulaga nti anyway kikulaga nti government obere mugeza katulaga no one above the law. General Kasirye Gwanga yomu kuba General Major General Kasirye Gwanga yomu ku bantu ababa namagye abaze basavinga ensi ya tu Uganda nga tebalina kutya konna n'okuba nti tebalina kyekubira. Unfortunately lunaku lwabadde lwakubiri omukulu yavudde mu bulamu bw'ensi eno kyalese abantu n'ensi yonna nga yennyamidde. No mu kusooka waliwo ekiwandiiko ekyafuluma ekiraga nti omukulu Major General Kasirye Gwanga yali ayagala olumala okuba nti bamukubira salute President Museveni nti omulambo gwe bagwoche, but unfortunately government erimugezako okuba nti etangira bino byonna oba erimugezako okuba nti erwana n'ekiramu kye because eraga nti ye musajja mukungu w'amaanyi, so n'olwekyo tali suppose kuba nti ayokebwa bwokyebwa. Then waliwo ensonga ndala nyingi Major General Kasirye Gwanga byaleka mu kiraamo kye, simanyi oba banaabituukiriza. However, like government erimugezako okuba nti playing party oba role yayo okuba nti buli kimu kigenda ng'omukulu bwe yakyagala. General Kasirye Gwanga kiteebereza okuba nti agenda kuziikibwa saidi z'ebusunju eyo, so bannabusunju kirabika bajja mulabako n'abali ku luguudo olwo olwe Wakiso Hoima Road, I think bagita Hoima Road, bayinza okuba nti banamulabako ku kkubo nga bamutwala naye nga okumusemberera tekikkirizibwa era nga bagambye mu maziika ge wagenda kubeera government ne UPDF egenda ku making sure waliwo social distance. Wekumire wano ne updates endala nsigadde Ntambi Kimso Rich Boy Maxud Junior.